Oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta omusolo ku bintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo omuli amafuta g'ettaala, ababaka baavaayo ne bagulwanyisa okutuusa lwe bawangudde ne guvaawo. Kyokka wadde omusolo guno gwaggiddwawo, abatunda amafuta bo bakyagaanye okukendeeza ku bbeeyi yaago, ate nga gavumenti egamba nti terina buyinza bwalagira kusala ku bbeeyi. Uganda yasalawo mu ddoboozi limu n'eddoboozi limu kibayita akatale ke kajja okusetinga emiwendo. Kati mu katale ako abaguzi be basalawo. Kubanga omuntu aga nti nja kutunza ku ssente zino, gwonoga nti nedda, sijja kukikola, sijja kugulako ku ssente. Osanga nga akoze eki nga sizze ebbeeyi, kinganga ow'ennyaanya. Omuwendo gwa kukyajinga ku makya si gwa kukyajinga olw'eggulo ng'atandika okukola kyo. Kati bannayuganda balina okulinda nga bwe basaba okulaba nga amasundiro g'amafuta gassa ebbeeyi oluvannyuma lw'okuggyibwako omusolo gwe baali batadde ku mafuta g'ettaala. Bino ebijjidde ng'omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu alagidde obukiiko bwa paalamenti bwonna buyimirire okutuusa ng'omuwendo gw'ababaka abalina okubutuulako guweze, kubanga ababaka bangi tebakyalabikako ku paalamenti. Naye kiki ekireetedde ababaka okwepena paalamenti? Okulowooza nti abali mu committees bona abayitayo bajja kujjawuzi batuule muno. Katutunulira nze mbadde ne ba MPs 8 ne kati mulimu n'omu asigadde mu plenary. So bagoba mu committee nga bagenda mu kibuga, bagenda okunoonya ssente nga bazinoonya, abagenda okuziika nga baziika. So parliament amateeka agagifuga gaasalawo nti ffenna tetwetagisa kubamu abantu nga 135. Ababaka abasinga baatandika dde okwetikkira akalulu ka 2016 ng'ate bakyava mu bifo bakiikirira okwongera okunnyikiza enjiri yaabwe eri abalonzi, nkati okwosayosa kulinga okutakyafiibwako. Ebintu ebikwatagana kuwa emisolo, amateeka ag'ebyemisolo si mangu nnyo kutegeera. Olaba ne sipiika naye abadde abuuza ndi banenzizina ensonga nga naye azibuuza nandala. Kakati nze atamanyira kubeera mu paalamenti kuwulira balala nga boogera, bwe ntuuka ku nsonga gye sitegeera bulungi nyina okuvaamu. Naye ekirungi ni paalamenti eno erinamu ababaka bo abatalina nsonga n'emu gye bategeera, nga bo mulimu gwabwe kulonda bulunzi. Kati sipiika yayitwese ffe abali mu komiti ne tukola emirimu, ne tuyita abo bo abatafaayo okutegeera nsonga ne babeerawo ne bamuyambako okugolola emikono nga batuusizza okugolola emikono. Mu kiseera kino ababaka bakyagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'eggwanga eyisibwa mu mwezi gw'omukaaga n'okwongera okugyekenneenya, kyokka nga abasinga balabika tebakitegeera bulungi.